z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Olaba ebigobero bitayiza emizozombe egiwondera omuwazi gw'enjiri nolowooza nti toosuula emirambala eri ate ogenda olaba ogubadde. Nange ntuukidde mu mbeera ya mulyankabira ennyini mutayiza mirobo. Kyokka nsookedde mu kwandaaza lugendo lwa nsongola weeriridde girengesa wabula olutuwulidde nayo naffe netugiwulira ne tuwulira ng'eguga nange nenjasiira zina maaso kyokka ate laba ne zeekomomma. Wano wetegeeredde nti engajaba n'enkolya zinayise nazo agaakalinyeewa gonna ne gafundikira nga gampedde. Baana ba kintu okugalata kuwedde mukkirize mbabuuzeeko nga nsinziira wano ku kinyeenya mbubbu ekibbule nti mutyano yonna gimusinzira okuwuliriza Sseddume Lugola Simba naddala mmwe abantu abanyumirwa akadde kano akafulumiramu empapula z'amawulire. Manyi nti waliwo abakereddemu mazina ag'ekirevu olw'okusimatuka ez'awalumbe ziri ez'abatayiza mu budde obukeeseza olunaku olwaleero mu ngeri ya nguuli esimatuse lugalo nkoola. Abalala mukedde mwekokkola abo abakedde okubamererako amagego. Abakedde okufuna amaginda okuva eri mu ddembo namwe muyogeyoge mbeera efaanaganako bwetyo. Abaffe mutanswa bw'alengera amakonezi wabweru w'omugala mulowooza ayinza okulinda asitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Ku ssaawa zino zennyini ebbiri Martin Amayiko Kigongo nange ntuuse kunyumiza empuuwo eyawanika amajjamba n'eryoka ekuba akapala eryoka esindikirize mu kuba nkasi ku lukoosi. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafuna Ugachick sumakaya sana, Ugachick sumikola yewoma, Ugachick kasukuna tuta, Ugachick supayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Galiiro kisaganda kyennyini tulo kalire tosagaasagana ngave ku mungaali akatogo gye binaggwera nga gakubi olukumu mutwe. Ntandise ne Daily Monitor afulumya olunaku olwaleero. Daily Monitor ku muguukiriro wano agamba nti kkooti efulumizza amateeka agagenda okwetoololerako ensonga y'obufumbo singa abaagalana babiri baawukana oba singa abaagalana omu ku bo afundikira agenze ekalannamo mbu engabana y'ebintu ebibeera birekeddwa erina kukwatibwa etya. Kooti yeetegereza ensonga ezifaanaganako bwe ziti neebaako ebintu eby'enjawulo byefulumya era ne babaako engeri gye babitemyetemye wano ku muguukiriro nga byonna babikulambise bulungi nnyo nga kooti bw'ebirambise. Naye wono okwata Daily Monitor ono weetegereza ensonga eno kubanga yo bagitemyetemye bulungi ddala. Ojja kwetegereza ensimbi eziri mu bukadde 236 ezisaasaanyizibwa mu ggwanga muno ku nsonga y'abantu abeera bagudde ku bubenje obwa buli lunaku ne bagamba nti obubenje bukutte wansi ne waggulu. Abantu nga bagwa ku bubenje, envuga yembi, enguudo zembi, kiki ekiviirako abantu okufa mu mbeera bwetyo oba okufuna obuvune. Abaana bawule ddala 4 mu ggwanga buli wiiki buli sabbiiti be bakirira ekananamu abaakazaalibwa. Abaana bano kiki ekibaviirako nga bakatuuka ku nsi ne bafa ne batawangaala newankubadde okutwala olunaku lulamba. Ensonga ekwatagana n'olukangagga olw'ebyenjigiriza mu ggwanga waliwo okulabula okugenze eri amasomero byonna bifulumidde mu Daily Monitor afulumya olunaku olwaleero. Bwetegereza Daily Monitor ono amawulire gaalina go mayitirivu era agasengese bulungi ddala. President Museveni n'alyoka ayambalira abasaabaza emiti bali abavuga agamotoka gasaabaza emiti Mubende ne Kasanda n'agamba nti abantu bano be baviiriddeko okweyongerako okusaasaanya akawuka aka Ebola akeeyongera obweyongezi mu ggwanga muno. N'agamba nti abantu bano yabategeeza mulina kukola guli gwokka mulimu okusaabaza abantu mbu bano baafulira banampulira zibi bafundikira basaabazizza abantu akawuka aka Ebola ne keeyongera okwegiriisa okukira ekigoota entula mu bitundu by'e Mubende Kasanda kyokka nga kasaasanidde n'eggwanga Uganda. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafuna Ugachick sumakaya sana, Ugachick sumikola yewoma, Ugachick kasukuna tuta, Ugachick supayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. New Vision afulumya olunaku olwaleero ku Lwokusatu naye wuuno mukutte ku muguukiriro wano. President Museveni n'alyoka agamba nti bwe yeetegereza ekirwadde ky'Ebola kyangu nnyo kyakuyuuyayuuya ne tukirindigula eri ne tukifulumya Uganda naye waliwo obuntu butono nnyo abantu bwe balemeddwa okukola oba oli awo obuyinza okuyamba okuvuunuka ekirwadde kya Ebola.
ensonga ekwala ku baagalana abafumbo ne kooti byesazeewo ti omukazi aweereddwa ebitundu 20 ku buli 100 ku ebyo ebyobugagga ebibeera bikoleddwa mu maka kaakati ebitundu 80 byo biraze luddawa. New Vision yalina ensonga eno osaana omusome olabe engeri kooti gyefulumizza amateeka ku byobugagga wakati mu baagalana abebeera baawukanye oba wabeerawo embeera yonna. Wano waliwo ekibuuzo nti ddala Pulezidenti Museveni anaawumula 2026 taakomewo oba nedda. HICG News Agency yafulumizza ensonga ezifaanaganako bwe zityo. Kano akapapula kano nako nkatadde ku mabbali nkutte The Observer afulumye olunaku lwaleero. Observer atandise naki obusika Muhoozi ne Museveni mbu wano waliwo okuttunka mbu n'okwokya kulinga keeki eryeyokya mbu kinaaba kyani mu 2026. Observer yakuletedde eggulu erifaanaganako bwe riti kyokka ne waba waavuddeyo naawe amagezi ab'ebusoga n'abagamba nti abange nga mwagala okukomya obwavu ebusoga kye mulina okukola mufube nnyo okulaba nga mukola naye nga temwesembereza nsonga ya pulezidenti kubanga tusobola nammwe musobola okukola ne mufundikira ng'obwavu mubulinnye ku nfeete. Daily Monitor akuletedde amawulire gano. Pulezidenti Museveni mu Daily Monitor n'alyoka alumiriza n'avumirira nnyo amawanga gaba kyeruppe mbu ne baviiriddeko embeera y'enkyukakyuka y'embeera y'obudde okufuuka etali nnungi ensangi zino. Ayina engeri gy'ayogedde ku nsonga eno. Daily Monitor yakuletedde amawulire gano. The Observer yakuletedde amawulire gano agafulumye olunaku lwaleero. The Observer mawulire kyamalala galeese ekikopo ky'ensi yonna 2022 kiikino kinaatera okugibwako akawuuwo mbw ab'amaanyi bawaga ensi ziwaga ani anaawangula ekikopo kino ani gwe banaaleka mu kibinja ani anaabaani 2022 mu kikopo ky'ensi yonna. The Observer mutadde nkutte olupapula lwa bukedde kooti yino byesazeewo ku bufumbo nga abaagalana baawukanye ojja kubyetegereza ebyakatongole waayitoda nabyo biibino bamulekwa balaajanye ew'omulamuzi ku maali etundibwa. Pulezidenti Museveni ayongedde ebiragiro ebikakali ku kirwadde kya Ebola babikuletedde mu bukedde afulumye olunaku olwaleero. Museveni wuuno ayongedde ebiragiro ebikakali ku nsonga y'Ebola babikuletedde babivudde kimu ku kimu biki byawadde biki byayongeddeko biki byamyumyudde biki byeyeekokodde n'ebirala byonna ebyotulira ku nsonga eyo. Ku muko gwa ssanyu mwana muwala wuuno mu kizibu okuntunuula mu mmunye mbu n'otabaako kyonnyega anti kale ojja kubiraba mbu olutalo nga KCCA yeddiza ettaka ewa Kiseka nalwo luno lwabadde olunaku lwa jjo. Putin wuuno ageze bakirimaanyi bamuteesaako n'alyoka akuba Ukraine awaluma. Byonna bikuletedde mu bukedde afulumye olunaku olwaleero. Abasirikale b'e Luweero baweereddwa ebiragiro ebikambwe ku nsonga ki ojja kubyetegereza mbu obubbi n'obufeere mu bizinensi y'ebikajjo bo buno bukutte wansi ne waggulu. Kaakati ne mu byemizannyo nabyo bifulumye. Vipers ekyabuliddwa amagezi ku bbula lya ggoolo kaakati nabyo biri wano. Bana ba kintu omukulu takulira mpya 2 endege teziyuganira mu mazzi bino mundeke mbyetegule nze mbitadde egoba teryesembereza